ne bajja ne bampita NUP komanda national ne mutawakani ngakatawo So this is the suit I'm going to use on the ballot paper. It is going to look like this. The suit I'm going to use on the ballot paper. I'm going to wear a blue suit, a white shirt, and a red tie. So on the ballot paper, I'm going to appear like this. Ku ballot ngenda fana na bwenti bana imbasa mumbererewo. Manyi ga abantu people power our power. Ne president wange ono ye wange ono kwefira zino motoka. Zino zemulaba motoka. Zigenda kutalaga municipality yonna zino motoka. Emipira wejiri wali ne wano zino motoka zigenda kutalaga tewali westagenda tuka. Jessica ngondo okukyusa mu kanoko kakoka ngina kuteeka wesawa. Nenga president wa Robert Kyagulanyi is my president. Madam is member of Parliament. So wakati mu mbeera eyo abantu bange mbagumya temuggwamu maanyi. Commander Engineer Stephen Kawesa wendi abantu abo abakola kye bayita okakasa baani abafuna flag kirabika ndowooza baabulamuuko kuba kati oteeka otya commander activist the foot soldier the fighter omuteeka otya ebbali nga nansala municipality yonna munjulire kiki sitakoze byonna mbikoze byonna mbimazeeyo sina bipande nze nzimbye zibbowa horo nakazimba bowa horo 13 nakazimba bowa horo 13 okwetola nansala municipality 13 nga nkwata sente zange. So wakati mu mbeera eyo tewali nsonga lwaki tebankonsidalinga. Mbaddewo nnyo mu mbeera ez'abantu ababulamu akasente ne mbakwatirako. Bino nti muntu alwadde simaye muntu azadde talina sente zimujja mu ddwaliro. Komanda njiwawo omubiri ndi fighter. Ndi mukulembeze wa ddala. Lwaki abantu bamanja ekyamazima nkoze ate saava mu kibiina kuviira ddala emabega mbaddewo. Nze okujja mu NUP nze nalina ekibiina nga bakiyita youth power. Nze na represent w'ekibiina ekyo abasinga mujjukira. Nze okujja mu people power mu 2021 nalina ekibiina nga bakiyita youth power. Nze na represent wakyo. Era mujjukira bulungi nnyo electoral commission najja empapula za consultation. Mujjukira nga ku electoral commission banganya okuyingira. Abakulu ne basindika amagye timugende president aliwa bweru mu munone. Ne bajja ne bannona ne banescortinga paka mu office gye bali batuyise ba president. Nze nga bampadde empapula nkola consultations. Wakati mu kutambula Uganda nga buli wentuuka bangamba ffe tumanyi Kyagulanyi. Naddayo ne ngamba abantu bange nti bannange nze siri diikuula siri mu katemba bwe kibanga abantu bategedde Kyagulanyi ngena mwegattako. Era enkambi yange naginnyonnyola n'etakkiriza ne maana njikakasa nekkiriza. Bwentyo ne standing down era press conference yali ku kitebe ekamwokya by that time nga tekinnajja wano Kavule. Bwentyo ne standing down ne nangirira ne ngamba Commander Engineer Stephen Kawesa I'm standing down because Robert Kyagulanyi Ssentamu nkakasizza waddala abantu bamutegedde nse mutegedde kati nze siri mu ddiikuula. Era bwentyo president nangamba nti to giving up jangu ku kifo ky'obwa member of parliament. Nze nali ndi kushuwa deal mu 2021 nti kadi ngenda gifuna n'ebyagenda okujja abundaye kadi sikoze eki sigifunye newankubadde sifunye kadi ngenda kusigala nga njagala ekibiina kyange president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era wonna wengenda okuba ngenda kunoonya akalulu ka president. Zine emmotoka zigenda kutambula nansala municipality yonna zigenda kubuna buli wamu. Zine eggaali ngenda kunoonya akalulu ka president okakasa Robert Kyagulanyi Ssentamu atuula mu ntebe. Naye kennyini agenda kutunulamu abagabye kaadi nze ngenda bagenda kwesootinga kuba amagye gonna gagenda kuba na komanda. Ekyokuba nti ngenda kuba na ssaawa tekijja kukola nnyo makulu. Ne president wange yajjira ku ssaawa. Mu Kyaddondo East president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjira ku ssaawa. Abojje weesimbewo. Oba oli awo ate weesimbewo bwa namunigina nga tobasa essimu
Tosimbye muti ebirala ebibiina sibitegeera nnyo bulungi ebyosaniya na biki. Ojje weesimbewo kubanga ne mukama waffe gwe tugoberera kati Honorable Kyagulanyi yalina ekibiina kyavaamu naye nakyo bwe kitaamuwa kaadi yasalawo n'ajja bwa Namunigina. Lunaku lwe balangirira kaadi nagimanya ssaawa 8. Nenkaaba ne ŋŋamba nti kiki kino NUP kyetukoze? Omulwanyisa abalwanyi ate n'omussa ebbali nga tugenda okuwerekereza omukulu w'entebe. Nga bwe ndi ssentebe wammwe tukulembedde ekimala bafulumiza omunene tukolamu ki? Kwiga ekiga nti oli bw'akolera ekirungi tusasulenga bannaffe abo obulungi. Ebyo bigenda bikendera mu bannabyabufuzi. Muno n'akubeererawo w'otuuka okumwetaagira ayina okola ki? Ebikubonya bina kyenzikirizaamu ekya NUP kigamba nti amaanyi gaaki? Amaanyi g'abantu. So amaanyi g'abantu ab'ekatale njagadde ekifaananyi kyago kiviireyo ddala bulungi nakwesimbawo ko ssebo. Okuva kaadi yo bwe yalangirirwa nti tekuweereddwa gwe baagala basebo ne bannyabo abali wano n'abatulabira ewala, njagala kubategeeza nti nze kaadi ya NUP nagifunye era nkyali wa NUP. Kyagulanyi pulezidenti wange, naye omutwe guno gwe nnina neebaza Katonda teyampa gwa mmindi, yampa gwa muntu. Bangambye ogw'emmindi gugenda mu buli taaba, ogwange tegujja genda mu buli taaba gwe bakoze eki gwe bataddemu. Mubaka wa Paalamenti gwasazeewo nti genda n'ono. Kibiina oluguudo lwakyo kirusimuyemu ebinnya era olwo ndutadde. Umbrella bagikubyemu ebituli bagenda kutoba. Gwe bagiwadde agenda kutoba. Kaakati negasse ku ttiimu eri ku ground, esangiddwa ku ground. Mwannyina Zebet Etho Naluyima kaadi yagifunye era nja muwagira n'amaanyi gange. Eyatwala ba councillors e Garuga sijja kutambula naye, ate ye n'abasuulayo mbasaba mumumpeere ekibonerezo okututtira abakulembeze. Ffe yayimba n'agamba nti wankoka abojja kyamira gwe weerigyeko saayiziyo kati pima saayiziyo engatto yambala saayiziyo. Okukulembera olukiiko olukola constitution y'ekibiina kya National Unity Platform nenkikola kubanga Electoral Commission yali esuubiza okutukola ki? Okutuggala kubanga constitution yaffe enkadde nga tetuukana na mutindo. Sanduuko kange ak'obugumiikiriza tegaliimu kugumiikiriza bya butaliimu, ekyo sijja kikola. Ngende ewa Dr. Kanaabi omutesitesi w'ekibiina gwe bajjako emirimu gye ne bagiwamba ne bagikola. Mugambe nti abakusinga amaanyi n'obuyinza banyimye kaadi mu butali bwenkanya nedda. Process ya kaadi nawerekeddeko n'enkomaawo. Ngambye nti nagamba nti ono bw'avaako ku bukulembeze bwe NUP nze nzirako. Nali sitegeeza kukoma ku bukulembeze bwe NUP. N'obukulembeze bw'eggwanga tubwagala. Sebo omukadde w'entebe aleze mutabani we. Mutabani we alese mutabani we. Ati nze ye muzzukulu w'omukadde. Ngamuga Sseggona tokikoonako kyogera ku lwaki. Anaayagala okundya tandiira mu nnyaanya na butungulu. Hospital and 5 general hospital. West Nile have 2 regional referral hospital and 3 general hospital. But Lango sub-region, we have 1 regional referral hospital and 1 general hospital. And all these hospitals were started in the regime of Milton Obote. Now we want to seek commitment from His Excellency the President
what will he do to the people of Lamu, and especially the people of Amolatar? We have, from here to Lira Regional Faro Hospital, we have 150 kilometers. So we seek to request the president to upgrade Amolatar Health Center 4 to a general hospital. That will be our pride. Our people are in the middle of two lakes, Lake Kwania and Lake Kyoga. But we are not benefiting from the lake. Even fish for food, our people cannot get. We seek to request His Excellency the President, if we can use his mandate to allow our people to go and fish for food. We cannot only fish for export or fish for big hotels in Kampala. Our people should also fish for food and for local markets within here. You know, Amolatar is sealed by water. Your Excellency, we want to thank you for the ferry, the 2 ferries you have given. But we have only one option now. If you can put for us 1 ferry, a small one, which can start from Abeja, going to Kwania, to boost the business, Your Excellency, we shall welcome you so much. Excellency, when you are coming, the border have already promised that hook or crook, this time they will give you all their votes. And that is why they welcome you from there up to here. And again, they are promised by the time you're leaving, in land when a visitor is welcome, is always escorted. And they are ready now. As you move from up, they will follow you from down. Your Excellency, we have been told that there is a ban, and cattle traders has been crying day and night. When they buy their animals from the other side, they follow from Umbale. Reaching here, the price is very high. The community cannot afford. Sometimes they follow from Karuma. But when animals are bought from here, it is allowed to cross the lake. Coming back from Nakusongola this way, they say the instruction is from above. And it has defeated every members down here. If you can say something here, Your Excellency, we shall thank you so much. There are 3 fundamental gains we are protecting under your leadership. Gain number 1 is sustainable peace. At the time, North was unpeaceful. You left Kampala, you left Entebbe, you settled in the bushes of Lango, you slept in tents, you slept where there are seseflies, you fought the LRA, you fought Lakwena, you fought the cattle rustlers, you fought Tolumulum. There is now peace. That is gain number 1, why we are saying Northern Uganda, Amolatar District, vote for Yoweri Kaguta Museveni. My roots come way back from Lira. But when I was in Lira, for us to be able to go to Soroti, would take 1 week on the road. And that was because of the insecurity. We want to thank you so much for bringing security to Uganda. We want to thank you for the peace that you restored in northern Uganda. Before the NRM, there was no tarmac road between Soroti and Lira. We have now done that road a number of times. You have seen recently, we worked on the road from Rwenkunyu to Masindi Port, Apache, Lira, Sseggona to Ogur, and Puranga. The road you are talking about, we are going to do it. The road from Dokoro to Amolatar to Namasare, I know it very well. Don't you know? And you just talk Donglobo. And you forget Lonyo. Lonyo is yours. Donglobo is ours.
Lonyo belongs to you as an individual, Lonyo bedu meri yina chalo rapiri keni. to the family, Kere joy turi. or a company. Kere nyoy ku group ora meti uni ye. But Donglobo is ours. Eto Donglobo bedu mewa wan dushu. And this is where the problem has been. En monu kana me pega duo bedu bedi yetu twale no. At independence, Ikara me wanu gamu lodge ken. only 9% of the homesteads were in the money economy. Pasen na bong wen. So agriculture is job. So poor. Uberu tuan teacher pire tek to twal. Fishing is job. Chikureju beru dang teach. So when you create wealth, Kayiri kero lonyo. you also create jobs. Ikelo dang teach yakina jo. Now, the NRM has built health centers all over the country. Now government NRM tiugero dakatale new health centers atitini sub counties wadushu. They can give you the number of the health center cities. Manu jono ramo mi number a health center dek ameo tiugeri gomole popat. The schools. Chukula meo gero. So what I'm persuading our NRM leaders and all of you to do Nigi nene tie kwa yotela me NRM kere unducha meti unukan. is that we have already done a lot of work. Ni wandu tiu teacher Paul tutwal. But in the coming term, Etu tama metia binu ni. I want us to be very strict Omiro ni utimu wunu jam ginora attack. and really help our poor people. Part. So wherever you are, stop this theft of drugs. Entia kobni kanu duchiti ye odiele una attack me joko kob me chamuchana. I will set up my own spy network Ni ene chakuda doketi kweda mera pire kene. in addition to whatever is there Medico manna medu tie chawani. to catch those who steal government drugs. Mecha kumoyo mako jo ame wurkwalo giena gamente. As we are catching the ones who are stealing the PDM money. Da umitu umako na hajo ametia kwalu chende me PDM. Why? Pingo. You need East Africa as a market. Pien loba mo rumu wano mite memi yuchupi jami wa. You had Apio teaching me economics that the sheep she's rearing are bought by South Sudanese. Entia kobni winyu kitapi onu tia puonyekere kope economics. Ni mera netia pitucha jo ame binu welu ya South Sudan. So